Kano ke kabenjedde kabusa akagudde ku kyalo Kayihura mu district y'Ekyenjojo ku lunaku olwokusatu. Motoka kika kya Toyota Hiace namba UBR 812G eyabadde eve Fort Portal bwe yayambalaganya ne basi ya Pokopoko namba UBE 875 eyabadde eve Kampala, abantu 11 entamu ezaabwe ne zivuunikibwa. Abamu ku bafiiridde mu kabenje kano olunaku olw'eggulo baweereddwa ab'eŋŋanda zaabwe bakole ku by'okuziika. Mu ggombolola ya Ruhama East District y'Entungamo abamu gye baziikiddwa. Ekyennaku ku bantu 11 abaafudde, 9 babadde bava mu ggombolola eno ku kyalo Nyamunuka. Ku kyalo kumpi nga buli maka g'oyitako osanga mu weema y'abakungubazi abazze okuziika. Muhammad Kizza eyafiiriddwako abantu be 4 atubuulidde kyayitamu mu kiseera kino. Amachaki nawo no akunu kandi hasho hafa misago bucenje amana rugurra kandi hasho hafa bagura. Abakungubazi tebabadde na bigambo biwoomu eri abagoba bazi basi be bagamba nti bafuuse bannantagambwako ku nguudo. Habwaki basizo badu batabasa kwiga kubatira mu speed governor. Government itongere mwamani etuyambe kandi nguto zikabonire jya ko abantu tubalebera kubaleta kuno mu nguto zimbi kandi tukagaruka tukabaleta irwaro tiharumu mebazira kumara. Abavuzi ba taxi mu kitundu balumiriza nti kikafuwa obubenje bw'oku nguudo okukendeera singa poliisi teekome kulya mu kimu n'ababbaasi. Abantu bitwabula mu regioneejo yato ngabo kukwata ya traffic musi director wa traffic omwamika simu yabira ruho akabagereza okukugu. Abakulembeze baagala layisinsi z'abagoba ba bbaasi bano ezimu zisazibwemu singa bakizuula nga togoberera mateeka ga ku nguudo. Kasimu yabira ruho akabagereza okukugu kuma abantu hapo akajari tunachukujya permit of shazim kandi serious bakashaza mu driver bingi abebavuga ubire bwa linki zikitabantu munonga. Bo bannaddiini bawanjagidde abakungubazi okwekwasa omutonzi mu kiseera kino ekyokusoomooza kye balimu. Gasiri hangeri kunkatwira masikungo gine nteekateeka ya ruhanga no kumanya n'okushabira n'abandi abafutire mu mukama bakwatse irizatwazika abantu bashatu. Kora warebe ibintu byatungire utari kubishemererwa mu nabagenzi bawe obe no manya gutoka ikire akushemererwa okwamazima. Ekikaba kikorwa cya ruhanga mukama sasi bona abantu 10 plus abafeero mu accident obo ekyo cyarangabire naye. Naboth Mpirirwe kansala wa district okuva mu ggombolola y'Entungamo ayambalidde amalwaliro agabadde gagaanidde emirambo nga gaagala ssente. Nosoti esiyitu abantu bintu ninganda abanyantungamo nkani nteekateeka ng'obuzundo bumwe bulukuluuya nakyenjojo buliyo era abantu bataka ku Rwanda nibende emitwalo 22 buli mutumbi muli postmortem kandi bakorwaho n'okutanza ba gavumenti. Bo bakawonawo omwenda bakyali mu ddwaliro bapookya na biwundu nga bano bawanjagidde bekikwatako okubadduukirira bataase obulamu bwabwe. Nibasa yini bagaruka n'amagwariro gariya n'abantu abalimu biyine buyame buwona ahabo kugira ngo tujye mu kutebekanisa kuziika bakuno.